one that nga wali kafulu n'ebirungo ng'obimanyi jangu jangu otubulire waliwo amanyi n'ebirungo and you know the ingredients. Come and tell us. Clap. Waliwo ebintu ebikolebwa mu mikolo okugeza ng'okwanjula n'embaga naye obadde obimanyi nti n'ebisinga Katonda tabyagala era biwakanya amateeka ga Katonda. Buno obujulizi nsaba obulabe buggweeyo kubanga bulimu ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo naddala nga ggwe omuwala oba omusajja ateekateeka embaga oba okwanjula saako n'okukyala. Buno obujulizi bugenda kuzibula amaaso era w'onaamalirako vidiyo eno ng'omaze okulaba ebyeneena ng'omaze okuwulira ebyeneena ebibeera oba emikolo egikolebwa mu mbaga mu kwanjula saako ne mu kukyala. Abantu bangi babaliisizza amadagala naye nga tebamanyi. Naye gwe ng'ategedde Yesu Kristo gwe ng'omulokole ebintu bino olina okubibikkulirwa n'osaba Katonda abikutaase kubanga oyinza okuba nga gwe mulokole wekka nga bakwetoolodde si balokole. Kati olina okufuba okulaba nti nno buli oba ogenda ku mukolo naddala nga gugwo byonna by'ogenda okukola obinnyika mu musaayi gwa Yesu kubanga abantu bangi babaloze mu bintu nga bino babalogedde mu byokulya. Owaaye sijja kwogera bingi sooka owulira obujulizi buno buggweeyo naawe ompa experience yo mu comment section biki ebyali bikoleddwa eyewammwe naddala mu kwanjula mu mbaga oba mu kukyala nga byakwennyamiza nga si bya bwa Katonda era wakola otya. Katonda akuwa omukisa ng'olaba vidiyo eno. Mwekamba buulire senga mumanyi ebitutawaanya gye biva bingi. If you could know what is disturbing us and how they come, there are era so many. Era bwe tunaabitegeera bijja tuyamba abaana baffe nga bafumbirwa tuleme kola kyakala yenna gwe twayingiramu. If we get to understand them, we will be helped so that as our children get married, we don't enter into such. Yesu yebazibwe. Amen. Praise God. Nze saali senga naye naliwo nga basenga abange bafumba oluwombo lw'omuko. Olw'omuko musumba waffe. Mukulu wange yali ayanjula. Naye naliyo mu kafumbiro gye baali bafumbira. Bamugamba kwata ebbaafu. Ogende onaabe bulungi bundamwayo atukule. Oleeta amazzi ago bamuyita sumba atukule. Naye n'abisupuzi tutono toteekamu mangi twagala kasupu katono. Kwata ebbaafu ogenda onaabe sumba atukule bulungi oleeta amazzi. Ate ndowooza kwolwo osula tonaabi kasupu okusobola kwegamba of course twagala kasupu akakutta obulungi. Kati bwe yamaliriza kati ono bw'amala naawe yanaaba kasupu ojja otunnyonnyole. Bwe yamaliriza ne bamugamba agenda akwate sheva ajjeko asaleko enviiri ezeeno ez'essumba ez'essumba asaleyo otuviiri tutone essumba na wano aleete. Kati bwe yaleeta ne bazookya ne batabula mu greens. Nakati kati tuli otuzzi baatuyiwa mu nkoko ya muke ennamba. Otuzzi otwanaabye essumba yasuze nga tanaabye. Ne bafumba oluwombo lw'omuko. Tuli ku birungo by'abako. Mami ebyo bye nalaba naliwo nga bafumba. Kaakati ebigenderwa wabimanya? Saabimanya naye ekinnuma nti sisita wange era obufumbo bwagaana taliiyo. Kale genda otule. Kati twagala eyanaaba ku ssumba gwe jangu naawe. Ye n'omala ojja. Kale omulala nga naawe bwino jangu bw'oba oyina bwino tuzze kuyambibwa tuzze kuyiga. Byebintu bye tugenda okwenenya. Agambye yadde bunnamwaya baamuwalakata ne bakuuta nayo era amaka gaakola ki?
kitegeeza tebikola. It means that it doesn't work. Aha. Kama yeebazibwe. Nze okwanjula kwange. Senga yagula enkoko naye nali nmaze okulokoka nga mbitegeera. Kati enkoko eyo mama wange namugaa gireete ewaka. Senga n'agaana. Kati we nagenda ewuwe nga ndaba enkoko agisibyeesibyeko nga woolaba obubugo obutono bwe basaze ku bigere. Obubugo? Back growth. Ey'omuko gy'agenda okulya. Kati we nadda ewaka saagamba maama wange n'engikolimira yakeera efudde. Nze kennyini ne nkwata ttiimu gye nagenda naye ey'abalokole. Ne tubeerawo ne tufumba emmere ne kimuyisa bubi. N'apanga afumbe ebibye. Ne ŋŋamba abafumbi ne waleeta temukola ki? Temubikozesa. Kati ffe ne twanguya buli kimu. Abako bagenda okujja nti batuule balye. Eyaffe n'esookawo ye nekola ki? N'ediba. Kati omukolo ogwokubiri waliwo abaana abayita maama wange Senga balongo. Kati waliwo muganda wa maama wange aba maama wange ye yali Senga. Maama we n'amugamba nze mbadde Senga ku mikolo mingi gwe kati beera ku guno. Ne bagabana. Kati nafaayo ndabe ne baleeta ensimbi eŋŋanda 2. Ne baleeta omuddo baguyita kazunzanjuki. Baleeta sajja azunge nga buli lwakola bw'ati gwe gwazongera. Omuddo mungi, empombo naye nga sizezi n'empombo ze bakozesa nga zo babazookerezaawa. Kati oyo Senga wange n'endaba ng'ateeka ezo ensimbi wansi mu lulagala olusooka olw'empombo si luno olwa waggulu olubeerako enkoko. Ekitegeeza nti yali azikweka baleme bakole ki? Ziraba. N'agamba mbu baleete obulira bw'abo abalongo. Ne basalako obuntu butono. Kati nali mu ddinisa n'entandiko bikolimira. Bwe yagenda teekako oluwombo ekyoto kyonna ne kigwamu. Amasiga ne gagwamu byonna ne biyiika ne byekubaawo. Omukolo ogwokubiri gwali gwa sisita wange gwakaggwa. Ne ŋŋamba bino tebijja tuuka. Nze kennyini ne neekwatira oluwombo ne ndusiba. Maama wange oyo najja n'aŋŋamba gw'olina amagezi agasiba empombo ne muganze enfumba ku mikolo tewali kinnema ŋŋenda lusiba. Nembeera mu ffumbiro nga ndulabiriza nga ndukuma ne ngoba buli muntu ne nganze kati ali mu department y'okufumba. Kati najja ng'asooba kumbe mulaba najja ng'asooba ajja alamiriza omwana ono nakyanzi akyange simanyi biki ng'ayogera ng'alina byagala okusindika naye ng'abisibye mu kagundi bwe kati naye ng'agenderera ntamu eri erimu oluwombo lwaki olw'omuko. Nenyimira ne mugamba maama nze nalokoka mu linnya lya Yesu Kristo buli ky'obadde oleese byonna bizikirire. Era teyafuna kyansi era kyamuluma nnyo obutasiba luwombo olwo. Kati kitegeeza bye bakola ebyo bye biremesa amaka gaffe. Kama bawo omukisa. Tubagamba okuwasa abakyala abalokole temwagala kababayiriise. Kamulye busheva bw'essumba. Ate mwabakola ki? Abalya omusaayi gugenda tunaaza. And if you have eaten such, the blood will cleanse you. Katemba aba munene nnyo mu mikolo gw'otayinza kutegeera. Ezo empombe ezo obwo obusenga obwo obutuulawo tekava ku luwombo. Bu specialist teri akwata ku luwombo. They are the specialists in preparing that. Naye ng'ebigendererwa. But the intentions. Asobole okuteeka ebirungo ebyo. So that can put those ingredients. Wanjise nnyo. Marriages are under attack. Tuyina ba Illuminati. We have the Illuminati. Bakoze kinene nnyo. They have also done a lot. Waliwo n'abakulira. There are even one who heads them. Aheadinga department y'okulaba nga marriage zifa. And he heads that department to make sure that marriages collapse. So ebintu bingi ebitulumba. So many things that attack us. Tevola batuyina okwebaza ennyo Katonda. That's why we need to thank God so much. Eyatufiirira ku musalaba. That died for us on the cross. N'ayiwa omusaayi. And shed his blood. Ogutununula. That redeems us. Ne gutunaaza. And clean us. Ne gutugulayo. And buy
us out ne guwangula byonna ebibadde byakwata obulamu bwaffe and overcome whatever had held our era lives. tukkiriza nti olwaleero tugenda kununulibwa And mu linnya erya and we Mukama. believe that today we are going to be redeemed in the name of Jesus. Si nsonga ki kye wakola. It doesn't matter whatever you went through. Abamu emisingi gyaffe obufumbo twabutandikira ku misingi gya bwenzi. To some of us, our marriages started on foundations of adultery. Gwe ng'ensonga mwazanjuluza nga olunaku lw'embaga terunnaba. You started the issues even before the day. Ate ne mujja mu kibiina ku kituuti kya Mukama ne mulimbirawo. And you came to the pulpit of the Lord and told a lie. Ngenda kumanya okuva ne leero. I'm going to know you starting from today. Naye nga muli ku mulundi gwa 98. And yet it is the 98th time. Naye ne mutulimbira watukuvu wa watukuvu. But you came and told a lie at the Holy of Holies. Omuntu yali annyumiza nti akatimba ako ke babikka ku bagole. Somebody was telling me that veil that they cover the brides. Ne kala ya white eyo okubanga ye kala y'abagole. And the fact that the color for brides is white, Kabanga kabonero ka mwana omuwala gw'otalabangako. it meant to be a sign for a virgin girl, Ogenda okusanga omulundi ogusooka. the one you are going to meet for the very first time. Kati white ono ng'ategeeza obutuukirivu bw'omwana omuwala. And this white color represented the purity of that Era girl. kyeva olaba abatukuza obufumbo usually bambala cream gowns. This is why those who are sanctifying their marriages put on cream colors. Kabonero nti bannange ffe twagiraagira dda. It is a sign that for us we've been there before. Naye era yadde wali wagira era wayambala white. But you find that still for you, even when you had been there before, you still put on white. Kana akatimba. This veil, Mulaba bwe babaga nti tubagattirewo oba gwetaaga obikula olabe. do you see the way they say, can we just go on or you need to fast and veil and see? Azifu mu katimba oba tomulaba. As if you can't see properly under that veil. Kabonero ka kubikula okulaga nti osabuukulula omuntu omupya. It is a sign or a symbol that you are unveiling a new person. Kati abasinga ogwo omusingi gwatulema. To most of us, we failed in that foundation. Yesu n'atabyera jjinja lya ku nsonda ery'obufumbo And bwaffe. Jesus wasn't the cornerstone of our marriage. Sitaani n'ateekako ejjinja eryasooka. And Satan laid the first stone.